ne kibanga kituufu nja kumulaga ate ye Irene oyo kansirike kuba kyenja okumukola nja kukyerabirako asibategeera. Menga, good to see you, Irene. Baba netubeererawo. Ngezaako binaana. Watabeerewo nze anaabeerera wange. Yafuuka muganda wange ono wange wa ku kijo. Nkakasa nabalaba. Irene naye atandika okwesisaasisaawo. Yesisaasisa tambuulira nti naye kuba omuntu omugambirawo. Naye gayiwo nga akoze bwati ne bwati mbeera bwesimibwe kibaye tekyetaagisa nga takyagadde. Amanyi bali ku lufe naye tujja kulaba. Laba laba ng'omaze n'otuuka. Abula wannaye Tugenda kumpa hali. asigenda kuwa omanyi tulipisaana ebbanga ddene wangambye kuva ssaawa mmeka Morris nti kuva ssaawa 8 ssaawa mmeka zemaze wano nga ntudde ninze biki ebikutte You communicate omuntu omukubira essimu n'omugamba you know what basi embisizo oba basi embuze naye gwe tokubira adde essimu twakoze naki wabula gwe otuuziza kintu kyo kituulaawo olinde kituuke okituule paka woonootuuka oti really nze byasiyagana kulabako nga appetite efudde nawadde nkwesunza okola kasikyayagala omuntu n'omutuuza essaawa 2 Morris nakyo osobola okikola tesobola kikola naye jasingezeza bugeza singa siddidde ddala kirina buzibu kale eddungu oliraba eddungu oliraba Ronald nkubuulire munaye olaba ebintu bino ojja ku ddungu nga Katonda takuwaddeeyo mwana oyinza okubonaabona ng'obonaabonera bwereere embeera y'eddungu nze Katonda yagintaasa nagenda okujja kuno nyina omwana ate nga na mulenzi okimanyi nti emirimu gyokka gikumala okukola family planning mukama wange ensindika ya ssente kyoyogera yonna yonna ng'ogenda obibaliriramu nga tomalaako no kati nze abali e Uganda nga baagala okukola family planning linnya nnyonnyojje ku kyeyo ekyeyo kyennyini family planning omuntu okeera ku makya n'ogenda ku mulimu n'okomawo lwobaddeko n'omukyala dakiika 3 meseji n'evuga osi n'akuba kugamba obudde bw'okuzaala ne sente zennyini tugenda ozifuna nze tolaba nti tebankozesa teriimu ku spendinga nze tebankozesa neekozesa naye ogenda n'otambula kizimbe ku kizimbe bw'otyo otambuza amatooke ogenda okuva eyo ng'okooye olunaaba ne weebakawo bw'oti okudda engulu nga tokyasobola kgenda simu ze zikuwawamula Morris ebyo tubiveeko anyway tekirina buzibu naye emirimu gyo gigamba ki emirimu gye giri mpolampola nga wenagamba emirundi gyegibeera era Eva gibeera gyenyivu naye leero wakoze Morris leero wakoze nakoze olwaleero nfaanana nga ataakoze ngaowuuni omwenge ozinga nyina gwempiseeko n'agunjiira buyinzi ezo nakukuyira nga gukubutuka mu kamwako yinza kale Morris leero osazeewo ku buli kimu kyenkubuuza kubanga onimba buli sikulimba naye nze atanywa omwenge gusanzeewo omanyi seno Morris tewakoze kirabi nakoze osose kulaba
Sina kwensosera beera oluvuddeyo bwenki jasintiruddewo baasi nentuuka nga baasi inabadde nyulinya ku mulimu nentuuka nga baasi gyenabadde nyina sooka olinya gegenzi nga nyina olinda endala. Kati no Morris nyina ekintu kyembadde nkulindidde ebbanga nga njagala okyogereko naye okuva oba kati wiiki mmeka tokyogera wabula njagala kati tukyogereko. Kintu kyekyo naye kansooke nkubuuze mukwano gwange Irene gwe nakulaga ojjukira gwe nakulaga yetwasisinkana eri mukwano gwange ono gwe nabasanga naye eno wansi olina wali omulabyeko ono okuva kwolwo olunaku oba nga sinnamukulaga wali omulabyeko bwe naye mwasisinkanako? zina we nali musanzeeko walala simulabangako era ogwo gwe gwasooka okumulaba. omanyi bagamba eri embiri isekerwa Kaaso oliwa twagala mmere, kaaso oliwa twagala mmere naye nga n'ogamba bannange buziba totegedde bukya totegedde kwegamba family planning y'eddungu mulimu era mwenze mbesiimisa abava e Uganda nga muzaddeyo okokkaana nono n'abaana bakadaama bwe bali bwadde Uganda bw'akola ennyo ng'ayagala olubuto alowoozamu naye ate akasente kembadde nfuna okitegeera awo tabikolayo simanyi nakumanyi kizibu okusanga omwana adde Uganda n'atandika okuzaala naye olaba mukululoni ndaba badduka kufumbirwa mukululoni nze kyenjiya kiri kimu weewawo nti njogerayogera abantu bandabanga ayogera kuno ayogera kuli naye nina mwako obuntu era kyempulani nga kiri eki nkolewooko akasente nzireyo nfune ku mwana kuba bwenviiramu wano omukka mba ndese eki gwe naatirisiti olese omusika naye kati ogamba okuzaalira wano ozaalire wano mu bed space tewali nsonyi omwana okumukuza obukuza okuza olubuto agambagezi gembadde nkuwa naye nange bwe ngalowoozaako ndaba nga agatakola. tolina kyakungamba ku lunaku olwo lwetwasisinkana nekekukulaga tewali siina Morris naye opikira ddala ddofe ddofe batewaki bankuyita ddofe Morris kwegamba tewali kyabeerawo ku lunaku tewali kyewakola olunaku ekintu olwo nzijukira nti najja nekusisinkana ne mbabuuza kuleka nti kanzeyo ngende ndabe gwe nali ngenda olaba kiki abasajja Morris nobadde manyi singa kitegeera bulungi nini ensonga obulikuwa singa kitegeererako Morris wabuuza Irene nali ntubuddeko bbali kati ngenda okufunayo nti omulemezaamu engalo ng'omukwatirira mu ngalo okukwatira weweeta engalo wali kuki nakulaba yali nsobi olemeramu yali nsobi nga wonaga nti okutta omuntu oti omukono no kuyinza okuba mukoto ogamba ensobi obinga ngamba nti emikono ogumukumu egyali mu ggamba kikyotegeeza ensobi ani gosiriwaza Morris naye lwaki onsiriwaza tokumakoma koba omundi wasooka omulaba n'omukwata mu ngalo n'oziremeramu n'otaabako kyombuulira sibawonakwata omuntu olukiika gwalayira mu bulaalisi tiwali kiriwo kiri awo abula Morris nkubulire mwegendereza ate neegendereza kati mbwira kikigenda maaso wakati bo naye tewali kiriwo tewali kiriwo mazima nga lwaki kyo giina okusinzira ku kyaliwo olayiva olina n'ennamba ebirabika musisinkana mulabika mweraba kati ate nve ku gwe gwenjagala ate nzire ku mukwano gwo musajja ki mubikola abasajja baagala baana baye bazadde baganda babakazi baabwe kati ate oleete mukwano gwange mbu kyekiva ennyo mubikola ate abo mankisusiza kitegeeza nange basimanyi nakyejagala Morris kyenalaba nkimanyi bulungi nnyo nnyo ne bwe nkijjukira ne nkwaka flashback kyenalaba nkimanyi bulungi naye weegaanye weegaanye tekisoboka
mazima ddala James gy'abeera oba alirowooza atya naye embeera gye ndabye gy'alimu nedda teyeeyagaza oba nalowooza nti naayagala kumwegobako naye kasita ndabye embeera gy'alimu kanzeeyo e Dubai ngiye kyonna ekinaaba kisoboka tulabe nga James avaayo. Ne bwe yandibadde nze ndabika sandiwezeza mwezi naye kangiye nsale amagezi aga buli ngeri ndabe nga neegattako e Dubai ate tweyiye buto. Bannange si byangu. N'emirimu gigamba ki? Mpola Josephine, mpola obimanyi. Kuba ekisooka weather ogiraba, tandise okyuka slightly. So, akawewo okkoba bakkiriya. Katandise okwereeta. Gamba ki? Gyendi mpola. Tubulanganye ndowooza olwa shifts ez'enjawulo. Sokola ku makyanzi n'enkola ekyo tetukyalabagana bulungi. Tujja kulabagana. Bana tosanga tuwamuka break. Katusabe. Yegwe bayiva we nali nalabira n'okugamba nina obubaka bwo waliwo yantuma gy'oli ng'ani akutuma mbw akwagala bitya nti omukuba bitya nti era bw'otambula omutambulira mu mutima mbw ayagala omuweeyo omukisa ani akwagala
Aye tokisuso manyi naawe Josephine. Nze nkubulira mazima oli gayi yaŋŋambye n'oterera mu layini bwoti. Sigenda kujula ano ku ddungu buli kye naabanjagala ajja kimpa Mama. Nagezaako mulaga. Mwakoze dda mwasse dda n'emikago gyammwe. Nagezaako kumulaga. Labayo nagezaako kumulaga nti muyinza okuba temusobola kubeera ku peegi emu. Naŋŋamba nedda mbimulekere nze ntuuse bubaka. Bw'olye. Kasolo. Ate ng'obiyiye. Wenna obiyiye. Kasolo akwagala bitya? Yakanjagala. Yantuma gy'oli bambi nga ŋŋamba muŋŋambireko biki naye funda ze twogedde nno gayi tugambe takiraba nti nze saagala. Simanyi. Naye yaŋŋamba obubaka mbutuuse mbutuusizza. Weebale. Ongera nako. Byebyo munnaayo omwana tumusuza akukuna dde. Akukunalira ddala. Omwana tumuwa omukisa gwe mukago gwe mwanse ntisima nze wenzikiriza gwe ng'olya byabwere. Omwana omuwa omukisa. Gatandika kunvaamu nkulaba. Sagala kuvaamu kusalawo kuli gy'oli. Kati amatooke tujja geeguliranga we gaba ge gakuluma. Naye kati kusalawo kuli gy'oli nze ntuusizza bubaka busigazi. Obubaka wandibadde obutuusiza lwa nsonga mwakanyiza gwe kasitakkiriza nze nja kuwa amatooke eyo mbadde ensaaga nawe omanyi ensaaga nnyo okimanyi eri walwala ebyo mbadde mpiseyo buyisi naye nga teyakyogera naye ngera we nandikiriza amatooke badde ojja gali ogwe oba okkirize tulabe eyo tuveeyo. Obulamu obulaba bwe butambula. Obulamu bwo butambula. Obulamu bwebuli naye baaba bwampaka. Bwo bwampaka. Ebikwekweto byo biwulira. Mwana gwe woleka. Yonne poliisi katoli entwale. Okakasa. Kiza tasobola dda okudduka sirimu yaddembiro. Naye kiri wano. Kiri mu Dubai. Okinyumiza munno ng'atakiraba. Kalifa abali mu matooke. Bwe nkubuulira kye tuliko. Tolaba luli nti mbadde nga twala nga mbateeramuuko mbongereramuuko ne mbawa 7 naye kati ekiri ku mmere omusolo gulinga omusolo jjukira tetulina layisinsi olulaba emmotoka wali ku airport okujjayo obujja emmere buli mwana gw'otuma kati takyayagala kujjayo. Ono gwe nali nkozesa luli bamukwata ali ku deportation bamuzaayo. Obusajja bwatabuse. Kwegamba embeera gye ndimu sigitegeera kati ate eno gye tutunda emmere baagala ebyamabanja jjukira bakola mwezi. Dubai ogimanyi. Ate nga alaba kasitoma abo bw'oguza n'oga ate simuwe. Naye ssente ziri mabanja. Dubai azibuwadde. Naye kati mwe abali mu mmere enfumbe ndowooza oba atirisitiko. Ate kati tugijjewa kubanga era mwe mugituleetera. Oleeta amatooke n'osaamuka omwogo n'osaamuko byoba omutumye n'akuleeterayo. Kati mwenna babayiribya abatunda emmere abagireeta. Ate kati nawulidde nti ate gavumenti yaffe naye era yabiyingiddemu ebyemmere. Simanya ate kati bwe baagala ate ogi exportinga. Kwegamba n'akalembereza ke tubaddewo nako kali kati. Onoonye ewaka ne mu kibira ne wakubula. Naye tugenda kola embeera. Kuba kati mbadde ntandikiriza okuzimbako awo naye kati ssente zigaanye. Obeera onoga nti oba kati nzireeka naye nga n'ewaka gyodda naye kiriyo onoga kati ngende ntandikirewa. Gwengero bikyali awo ng'okyesesa obwakasolo. Nina ekintu kye njagala okubuuza naye simanyi bw'ogenda kitwala. Ate era simanyi bw'ogenda kuwulira muli nga nkikubuuza. Naye kyenkusaba nga nkubuulira ekintu kino. Just tukyogereko mu mbeera ennungi ate nga tewaliwo mbeera nga tuteekawo mbeera. Nyina ekintu kye nnalaba kyenzikiriza nti ddala nakiraba. Naye nkulinze ebbanga lino lyonna ombuulire naye kinakyo. Nakusuubira okumbuulira kuba oli mukwano gwange alimu. In fact, tukyalina abamukwano tutwalanga muganda wange wano ku ddungu. That is true. Yes, but nakusuubira okumbwe naye tewambuulira. Sinna kutegeera still Josephine. Is there any problem? Yeah, there is a problem. Okay, then really? Go on and tell me. Ojjukira olunaku lwe nakusinkanya Maurice? Yeah, I remember. Nzijukira.
Irene mwekwata mu ngalo ne Morris nga temutingana ne muzirwamu ate mulungi ebiri nga yakatuuka ne we yali ng'agenda ng'akusaasiibula mu mbeera eraga ekiriwo saategera nabalaba naye tewina kye waŋŋamba nti oyadde ekintu n'ekimu nti oba yadde Josephine kino it's like omusajja owalinga amuwago ahead ku kikyaba kye yali ayagala tujagezaako tulabe mbadde manye yewammwe kiri bulungi ngokidde mwana gwe tekirina gwewaddemu olaba abaana ne baba batambula nga bava ku mirimu oba oyina ebikoogera kuba toyina nkugambye bali tobanyi kiri wano bakutwala n'osulati ate luli teetete bantwala nali nveeyo kakalina waggulu eyo bantwala kaguddeyo badde manyi bakukwata ne bakuyingizayo munda ana gwe nga wawona bantwala kaguddeyo buno obulamu bannanga otukanulira nga bukutabye otuuka awamu oli n'akugamba naye kasolo buno obutooke bw'oleese simanyi eryo gwe nasanga eyawaata amaze okuwaata n'alyoka ngamba ebikuta kwata ebikuta byo buno obutooke obuwaani kwegamba n'owulira nga ensi ekusobedde naye nga ye tamanyi mbeera gy'oyitamu egyewuunyisa bba wabali ewaka bamanyi tuli bulungi nate nga olaba ebintu bino ekyamazima okola nze abantu mbagamba nnyo nti atagendangako mu lutabaalo asobola kumanya bifaayo kubanga kati bo ne bw'obanyumiza ky'oyitamu tasobola kitegeera baba bamanyi temwagala bbawa ku ssente muli eno mweyagala mukola mutanaye obulamu bwakubuzaabu egamba otuuka n'ogamba naye ensi eno okugenda giyitamu tutya eddungu likalubye. Yes, nkankubula ekintu kimu like you've said, you take me as a sister nange bwentu bwenkutwala so nalaba nga bwe naakugamba oyinza okugamba oba omusajja wo mwagadde in the first place which was in the case era bw'oba wakiraba nti engalo nali nzikazijjawo naye nga yaziremedde oba okitegeera sigamba nti I was interested fine but still wandiŋambye osawo yino nga naye Josephine olabye gayiwo kyakoze naye wasirika kyekinnumya omutwe kusirika kwe kunnumya omutwe. In fact, it's more hurting for you to keep quiet. At least one thing I'm sorry about that. Naeze na lisi manyinti oba, you know, because it's an actual very light. Because me, I thought maybe you guys are seeing yourselves behind my back. Cause look at you. Nari nakasoko mulaba ngomusisinkanyiza, right? Then why are you? Yes, because omutasobola kola judgments over. But you wouldn't judge me there and then kubanga gwe gwali omulundi gwange okusosomola. I really was silika. So keeping quiet doesn't mean we have something. No, naye singa twali tukyusize namba wandigambe nti okay mwakyuse namba maybe you guys even know timuyinza okuba mwasisinkanyeko anyway. It was my first time seeing him. Ati manyira wanti muyinza okuba mwasisinkana. That is why you're quiet. Anyways, I'm sorry about that, but I didn't mean to hurt you. Like honestly. Because nali simanyi nti oba, you know, something big. Okay. So why you see? Since I'm okay. Yes, I just wanted to hear from you. On that point, then I'll deal with Morris anyway. Your attention please. The train to Etisalat by Eand will arrive at platform 1. Twasembyayo ensonga tugenda genda out naye yaddeka message kiki sisatu mwezi mba njagala nkulabe buli wiiki mukono kume naye maama
Weebuzaabuza oba olina gy'obeera. Kati olwo tugenda ddi olwaleero ogenda sana. Kuba olwaleero ndi bize nina puroguramu wantaddeko ka message nga nina bize. Era wano okusanga era mulinze wano. Dakiika nga 3 agenda nkubaatuuza. Omanyi kye tugenda okukola? Manya yawe. No, kankubuulire kati kye tugenda okukola ngenda kuwa ssente ogenda osibe kaviiri. Tujja labagana olulala olaba oti. Era muno akasente kengenda ogende kuba nina puroguramu ate saagala omukaga akusandewa. Kitegeera. Ayinza okunyima kole puroguramu mangu toddamu kunsa wiiki nnene. Naye ndowooza mukubire kubanga omuntu n'omusindikira ssente nina atakuteerako yadde ka mesegi. Twawasapa atisi yandinvumi. Yes mukwano munange nga gyendi gwogamba otya gyebaleka emirimu mbateganira sente wazirabye siba kukuba obadde ogenda kuŋŋamba ddi nti wazirabye data gw'otalina oba bwoba n'obwetaavu tobeera bize naye bwe nzisindika obeera bize. Bali batya abaana baffe? Maama ali atya? Akati ogenda kumuteerako emitwalo saayagadde kusindikirayo ate naye nkusindike nga bajja kunsala nnyingi. Ogenda kumuteerako emitwalo 2 era omugambe nange nja muteerayo ka message. Ekyo kyensobodde kibayise mu nnaku Krisimansi ennungi, omwaka omulungi na buli kimu. Ebisigadde tunaabiraba mu January. Amiina, kansuubire ebintu byange obikuumye bulungi. Eri abojjerera. Nenkitegeera. Okakasa. Kale baayi gwe. Kale mukwano nadda. Bekasa okufuna era akomesa. Kitegeera. Ate era program kyeyo gyogendamu ey'amaanyi. Waliwo omugagga wange gw'enjagala okulaba. Kitegeera. Ate abalala wala kuwakuna bamanyi. Tebaagala kulaba abakazi. Bizinesi. Kasa ngenda kuwa ku ssente. Era mpa ssente awo ojja kuba ojja kugenda omukuma guseemu. Kitegeera. Kale mukwano. Kansuubire nti ogenda mu saluni kuno tosibe enviiri eza layisi yala osibe enviiri ez'ebbeeyi ezitanswaza ezijja mu ssente kali akasembayo kalikkirira naye buli obwo emabega saabutegeera. Kale mukwano kyakabi tuka bulungi kale naye olufuna off ka message teweerabira mukwano. Ndi bubize ndowooza ku ggwe wekka. Tegeera. Kale kunnaite. Sayinza okulaba. Sayinza okulaba naye
Oyo abadde ava wano olina kwenda byabulira yawo. Kino kifo ky'abantu eno public place. Naye abantu bajja ne bayita wayinza okuba ng'obadde omusanze ayita wa. Okay, tekirina kusiba oli otya bwe. Aliwo ye kugamba oba ogamba bali abali. Ompise liitiriiti. Ena ensonga.